Allahi ta'ala wa barakatuh. Tusabise nnyo okubalabako bannaffe. Yaman. Wa alaikum salaam. Naffe twesinze okusanga. Badde mai tugenda kusanga ng'oli ozimbye bakubye oyambadde helmet. Tutandike. Nasambye okuba ng'oli ogenda. Jebeza tudde masa taddeko headphone nga vibe ya. Swagamani. Omanyi wemba nakole wantu ngenda in time. Okujjawo dawutu eyo baana ajja batajje, so twatambudde bukyali twabadde ne bannaffe ate abatukulembeddebo nga bagenze dda. Nja kusooka kubuuza twabye ku ka video ngo complaininga ku sound. Sound bambi wa sound yatimayo abantu yabadde ka sound nga katono ndowooza teyasuubidde crowd eyo nnene n'abalyazaamanya sound naye twaji compromisinze nayo mpola. Toyina technical rider ugasiteekisa awo muyimbi ow'amaanyi nti njagala kino nekino. Omanyi tubibagamba naye ate mu mbeera yemu abategesi tubagondezaamu kubanga oluusi ogenda waliwo oluusi lwaba kutwala mu community nga tojja mutuma byewateeka lugogo okitegeera. So mwabuzeemu kati ninaye era twatambuliddewo. Okay, tudde ku kino exactly ki ekyabaddewo. Omerwe gamba saha yakubiddwa. Blog zonna zobulabye. Mbulabye obwana bwa musuuza. Mbulabye kati abo basuubiramu ki? Saha bamukubye. Naye kati nze nkulabikira omuntu gw'osanga n'okuba nga bw'oyagadde. Amawulire ago gabadde false. Incidence yabadde nti twatuuse bulungi misana era singa tubadde tebagatuwelokamingano zera banditugobye misana ne bagate muyingira mu kitundu kyaffe. Twatuuse bulungi misana bafaani baffe ne bajja nga bangi mu show ne tubayimbira ennyimba nga nnyingiko makati awo nga nnyimba sala pressure nabawo omwami n'akola effujjo ngenda okulaba abantu bamukuba nesooka nsigala nga nnyimba ngenda okulaba nga kiri constant awo nga nina nange okuva ku byenkola ngende wali ntaase okitegedde. Kati incidence yonna gye walabye nga omwami oyo mujjako bannakyalo abadde bakuta obutebe mu bbanga. Ya abantu basasudde baagala kulaba kingi waabwe tatera kujja obakolamu effujjo era mbakutta budde bandimusse n'omutta. Ate nabiwudde luvannyuma nti yabadde n'emmundu so yagadde kukola bukozi effujjo. Tobamanya abo babaamu ate ozaaki ku bivulu okubaako security kyekibeesa security ku show weebale nnyo. Kati twabadde nga ffe security okutaasa ate abasasudde olaba ffe. Ekigambye nti abantu beekyanza okuba wayimbye ennyimba zino za 100 songs of struggle. Genda ku peegi yange ate olabe ze basinze osanyukira. Ekyo kiboozi kyabali. Nze most loved wano. Ntegekeyo ekivulo olabe. So, nze ndi connected to the ground. Era bakyali bange abeeyo abamu bankubidde nako. Ne baŋŋamba laba bye tulaba nga byanjawulo. Ne mbagamba kati yabyo byo olina okusuubiramu abo. Gwabaffe tolaba basharinga show yabadde nabadde bina akasaati ka Alex Muhanyi tokalabye. Abantu balowoozezza nti olwo olutalo lwayingidde lwakubizza ate nedda adaga katalo katini akalimu n'okweropa awo katini. Ne lwaki gwe tosindika unity gane wosanga olutala toyagala kulongera? Nze nno nga benjagala mbafiirako mmanyi nobakubirako bayimbi bannange ne mubuuza walidde ki leero lya ku muwogo nebe saagala sifaayo kwa nabo tebanjagala ng'eyaawa oyagagigattanga eyaawa era tuli bumu n'abaagala okuba obumu. Tosuubira nti Bebe ne Alex balina kubeera bumu kuba ne kooti yabawa ewali obutakkaanya mulina okujja mu bagattire naye kale ate gwe
wakubise Janet kati mwe abagasi munyina kutuyamba mwe mubagattengamu kati ffe abawule abayina side ffe tulina side we mubagatta good for you we tusigaze owaffe good for us so yeyo we wano side weri kubanga Pepe Kulu tukimanyi ya like tumukwatagana naye Muhangi tumulabanya ku side yeri wano side weri oli ku side chentu nze kati wano ntunulanga omusajja omukulu nentunulira nti omu yawamu ne business waliwo ddire omu gyatasobola kulinda nga ng'okoyagadde okukozesa obwenkanyi okitunulira n'okyandastandinga oba toyagadde kyandastandinga era osigalayo gwe gyokitegeeredde so nakitunulira mu mbeera eyo nenkirekawo si big issue ataka waliwo akatambe ng'ogamba Muhangi ajja abeegatte Muhangi tumwagala ku Nuupu ffe twagala abawagizi ebbanga lyonna twagala abawagizi batwegatteko tutambuze struggle omuntu ayandilowooza nti emisaha kana akatambe kalina ekifaananyi ekibi kyekakusiize kubanga abantu bakulaba nze gwe nkulabikiramu ekifaananyi ekibi I'm the most disciplined humble associating but respectful ate wongendera mu very principled nze byenjagala bye mba nkola ki kasita saako eyo obeera ng'osobola ogibeeramu yesaako yange era bentambula nabo kati akakatambi k'abaana bamusuuza kati ate ze nkagazaaki naawe anti kyembabuuza nze yabaddeyo genda ku peegi yange naye embwa zaabwe zoogeraga bawaga buwazi ate yibanda batwagala kinayongedde okakasa gwe njagala ogende ku peegi yange olabe crowd eyo ogende ku peegi z'abayimbi abalala nga bagenze yibanda olabe babala bantu kyenkanaki I'm the most loved ate abasheshe batwagadde ne bakatagga nti navudde yibanda nga ate laba ninze mu kivulu oweyita omuka room ekibaddewo ekirala video gyendabe ya Western nga bagamba nti waguddewo ekifo nga kitunda mbezi sikimanyi ate oba n'erinnya ly'ekifo kimanyi nze kyenzijjukira ndowooza nakyogera mu kalango naye sisuubira ngawe nkugambye nti propaganda wa buno bwana bwa gundi kati bwagala kuttira mu kifo kya musajja naye bwe tobumayindinga obutukuze nabwo obukokola bwabwo buto obulina obukokola bulinga mukonzikonzi buyitako buyisi waliwo ebitambula ebigenda maaso nti womegenda kuddamu okulonda tukusuubire nti yogwa omukagenda okuddamu okwesingawo oba amaanyi gakuggwamu ensonga nnyingi eziri ku gurawundi kati twandisoose erina mu kooti kati ey'obusiraamu esajja beerayiza basiraamu bannaffe bajjo we baabo basirise ibula mugateeka amaloboozi kubanga ffe mu ddiini eno ate kyakulabirako nnyo kuba bya myoyo kitukanga ffe nno abasiraamu nga tulaba ate nabyo birimu ki obuluvu bannange abakulu abatutwala ensonga eyo mugisootinge mugituulire mulabe nge gye mugikkakkanya ereme kuweebula busiraamu mwogere n'omukulu oyo kyasavinze kimala agabire ne ku baki ne ku balala tetwagala mutwetera embeera yakwekalakasiza mizikiti otherwise tetugenda kukkiriza impunity ate ekule mu ffe obusiraamu buli mu ffe buli mu mmwe bulimu n'abalala n'abagala obujoyininga tusige ekifaananyi ekirungi ekibe kugamba n'omugigi ogujja gwe kirabirako nze nno ye ndowooza yange ku nsonga eyo otherwise we are closely watching tugitunuulidde n'amaaso moogi lwaki kifaanana kityo tekinyuma olwawo naye bannange obeerawa nze buli buwanguzi manager Sam bwatuukako buba bwange oli yenze nyimbira mpulya
Amanye kuwuliriza. Olaba. Ojja kusudiya nga toli sure. Kucha Nenze manager mwagaliza ebirungi ate Uganda ogiraba. Eno Uganda yaffe ffenna buli omu ajje asineko share ye. Chitwao chechimu chenja okubuza kucha manager. For the first time nabye Sam Kasanga akola interview. I think nani ndalaji yakozeyo. Anti yakola interview na mu regime yo mbadde mukolera mwe na chichi. Anti ebimu mbabita go pushing ennyo. Embi babisa okwepushinga. Kati nze I'm a complete artist. Very complete, look at me. Gwe netegereza bulungi. Oba mpuliriza kati uliza kala akayimba kanga kapya nkufa. Nze ndi complete artist. Era nange muwagiro okuteeka mu effort okulabanga brand eyo naye okuletwa egatteko. Fetuwelo coming brand zero laba ze nkola nnyo ne brand zentezo. Kuba njagala nnyo zitwegatteko. Tewali tabo. Yaman. Waliwo ebintu ebimu bye wagoba okwogerako naye tetukufunye katubyogerereko ddala lumu. Olutalo ne liri pazo lwaggwawo. Twalwanira wa? Omwana yali atandise olutalo ng'akuyingira nnyo agamba yakuwanika. Oba kati ensonga zammwe mwe mulaba katuni. Kati ffe tuli basajja bakulu tetulaba nnyo bintu biri jjoki. Kati ffe nengoba yagadde kunsaagirako it's okay. Ebyo biri jjoki byammwe abalaba katuni. Byammwe ebyo. Mbagaliza ekisibo ekirungi mwebale kujja bakyali bange ab'empigi ndi nammwe ku Idi tugenda kuba ku New Bodu Garden mujjaawo nga bangi mutunyumirwe endongo bye bigambo byange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.